Mukama yeebazibwe nnyo, neebaza Katonda akukuumye ne wonna w'osinziira okundaba. Pastor Kuteesa okuva ku Redeemed Church Kirombe Luzira. Omulundi guli twakomekereza mu ssuula ey'omukaaga mu kitabo ky'Olubereberye nga tulaba Mukama alagira Nuuwa okukola eryato n'engeri gy'anaayingiramu n'ebiramu ate n'okweteekerateekera emmere kubanga amataba gaali gagenda kujja. Kati mu ssuula eno ey'omusanvu ettuuse tugenda kulaba Mukama mu lunyiriri olusooka n'agamba Nuuwa nti yingira ggwe n'ennyumba yo yonna mu lyato kubanga nkulabye ng'oli mutuukirivu mu maaso gange mu mirembe gino. Mu buli nsolo ennongoofu twala 7 ensajja n'enkazi yaayo, era ne mu nsolo ezitali nnongoofu 2 ensajja n'enkazi yaayo, era ne mu bibuuka waggulu 7 ekisajja n'ekikazi, ezzadde liryoke libe eddamu ku nsi yonna. Kubanga oluvannyuma lw'ennaku 7 ze nditonnyesa enkuba ku nsi ennaku 40 emisana n'ekiro, nange ndisangula buli kintu ekiramu kye nnakola okuva mu ttaka. Nuuwa byonna n'abikola nga Katonda bwe yamulagira. Naye Nuuwa yali nga yakamala emyaka 600 amataba ag'amazzi bwe gaabeerera ku nsi. Nuuwa n'ayingira n'abaana be ne mukazi we n'abakazi b'abaana be awamu naye mu lyato olw'amazzi g'amataba. Mu nsolo ennongoofu ne mu nsolo ezitali nnongoofu ne mu bibuuka ne mu buli ekyewalula ku nsi, 2 ne biyingira eri Nuuwa mu lyato, ekisajja n'ekikazi nga Katonda bwe yalagira Nuuwa. Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ennaku 7 ziri, amazzi ag'amataba ne gaba ku nsi. Mu mwaka ogw'olukaaga ogw'obulamu bwa Nuuwa, mu mwezi ogwokubiri ku lunaku olw'17 olw'omwezi, ku lunaku olwo ne zizibukuka ensulo zonna ez'omu nnyanja ennene n'ebituli eby'omu ggulu ne bigguka. Enkuba n'etonnyera ku nsi ennaku 40 emisana n'ekiro. Ku lunaku olwo Nuuwa n'ayingira mu Seemu ne Kaamu ne Yafeesi, abaana ba Nuuwa ne mukazi wa Nuuwa n'abakazi 3 ab'abaana be awamu nabo mu lyato. Abo na buli nsolo mu ngeri yaayo, n'ente zonna mu ngeri yaazo, na buli ekyewalula ku nsi mu ngeri yaakyo, na buli ekibuuka mu ngeri yaakyo, buli nnyonyi eya buli kyowaatiro. Ne biyingira eri Nuuwa mu lyato 2 mu buli nnyama yonna erimu omukka ogw'obulamu. Ebyayingira ne biyingira ekisajja n'ekikazi mu buli nnyama nga Katonda bwe yamulagira. Mukama n'amuggalira munda, amataba ne gabeera ku nsi ennaku 40. Amazzi ne geeyongera ne gasitula eryato ne liwanikibwa waggulu w'ensi. Amazzi ne gafuga ne geeyongera nnyo ku nsi, eryato ne liseeyeeyeza kungulu ku mazzi. Amazzi ne gayinza nnyo ku nsi, ensozi zonna empanvu ne zisaanikira ezaali wansi w'eggulu lyonna. Emikono 15 okugenda waggulu amazzi bwe gaayinza, ensozi ne zisaanikirwa. Buli nnyama etambula ku nsi n'efa, ekibuuka n'ente n'ensolo na buli ekyewalula ku nsi na buli muntu yenna, byonna ebyalimu omukka ogw'omwoyo ogw'obulamu mu nnyindo zaabyo, mu byonna ebyali mu lukalu ne bifa. N'asangula buli kintu kiramu ekyali kungulu ku ttaka. Omuntu n'ente n'ekyewalula n'ekibuuka waggulu ne bisangulibwa ku nsi. Nuuwa n'asigalawo yekka n'abo abaali awamu naye mu lyato. Amazzi ne gayinza ku nsi ennaku 15.
Mukama kuwa omukisa.